omuyimbi Weasel atugambye nti ennaku zino kati basiiba nti nno wa Dr. Jose Chameleone wali wonna naye nga katambikeeko mwana mulenzi ngeri gyekozemu obusolosolo. Omanyi Weasel ye taggwayo muganda wange, taggwako byewuunyisa. Awo Weasel wabaddeyo wali wa Dr. Jose Chameleone nga bwe yeekoze obusolosolo mu katambi. Ate muganda wange nga nkozezaako ate esaidi eno bannange ekifo ki kino ekitamagana ng'omuntu muganda wange gwe alaba Gemina TV naye nga katambi kennina ak'omukyala Barbie, muyite omukyala Barbie Kyagulanyi Ssentamu muka Bobi Wine muganda wange. Jjukira nti ka weekend ko bakayingiramu mu ngeri ya special, wali wonna babadde mitala w'amayanja, wali wonna kwessa n'omukulu Bobi Wine era nga olaba akafaananyi ako. Naye nga ngenda kubeera nga nkulekera akatambi kano ate ndeke nkomewo muganda wange nawe olabe ekifo kino nga bwe kyabadde kitemagana ng'omuntu, ate owulire ne Barbie bye yabadde ayogera mu background. Toli mabega kuba tolina gogoberera mu bulamu, otambuza obulamu bwo isipidiyo, toddiridde, tolemereddwa. Awo wooli ewe wennyini w'olina okubeera mu kaseera kano mu bulamu bwo. Olugendo lwo tolugeraageranya ku lw'abalala, tambula ng'oli mugumu. Bye.